kati buli kimu katukitereereze eddala lumu tukisimbule lumu munnaffe munaatusonyiwamu olwako akayiseemu program teeka ku tteeka okugikutuusaako era ogikwanjulira nze Poggali Wango munnamawulire nga ntambula ne Kanso Ibrahim Katongole munnamateeka okuva mu Bamaliki Advocates eyo gyava naye bo tebakuba birango nze nina kunnyonnyola bunnyonnyozi nti gwendi naye looya kubanga muyinza okugamba naleese omuntu mwetisi w'emigugu oboolya ne mukuba mu program ajjayo annyonnyole naye ono alina n'ekitongole kyakola nakyo kyekyo. Kale olwaleero tukubaniriza ggwe omulabi waffe owa program teeka ku tteeka ayeekuumiddeko era atulaba buli entakera n'otugoberera. Tuli beesiimu nti mwegenda mu maaso n'okutulaba era bannaffe bangi Kanso bali batulaze tibatugoberera naye lw'ensonga eyo Kanso nkusabe ate obuuze ku balabi baffe nate. Abalabi baffe mwenna ku bikutu gyombiriri ogwa YouTube ne TikTok n'esiimye okuddamu nate obbawuliza. Ekigendero kya programu eno twagala kuyiga, twagala kusomera wamu, bye tulabanga ebizibu tubifuule ebyangu, oleme kubeera nga okwatibwa off guard ogenda okunoonya munnamateeka oba looya ng'olina wootuuse naawe ng'omanyi wootandikira. So ekigendero kya programu yaffe naddala mu abalabi baffe naye bennyini oba gayidinga nze nga bwe nagamba luli nti ndaba emisango gya Dr. Kano Kizza Besigye bw'omulaba ng'ali mu kkooti buli kaseera bannamateeka aba abayita kitegeeza alina by'alaba. Kaakati Kanso bannaffe nga bakugambye bangi batulaba era bafuddeyo nnyo okulaba nga babuuza ebibuuzo tebabibuuza ku lwabwe ffe twabagamba muteekeyo ebibuuzo mutusindikire emesagi ku nnamba gyentera obasomera. Ate mwanaffe ku YouTube tuli ku Republic Voice Uganda ye osobola okuddayo n'olaba programs zonna ku TikTok live weggwako tetulina we tugisanga walala naye ku YouTube Republic Voice Uganda koba omisinze konna gy'okasanga. Subscribe teekako n'akadaako kakuyambeko we tubeera nga tulinawo program gye tuleeta osobola okubeera nga omanya oba kye tutaddeyo osobola okubeera nga okimanya nti kigenzeeyo. Ate likinga commentinga baako bye weebuuza baako by'osaba okuddibwamu okunnyonnyola. Munnaffe nga bwe mbadde nkutegeezezza Nakandi erinnya eddala nalyerabidde ne mukyala Nakandi yabuuzizza wajja awawaabira omulamuzi oba omuwaabi wa gavumenti senga babeera tebatambulidde mu ngeri nnambulukufu mu musango gwe abawawaabirawa. Kaakati n'abalala bannaffe ndowooza kanviire eddala wano Kibirige Noah n'abuuza nti okero w'abantu aliriddawa ndowooza oyinza okuba omanyimanyiiko nga okero gyali eddakiika eno ayagala kumanya okero gyali. Munnaffe Fazili Entebe oyo bamuyita ye Fazili Mutebe naye yeyita Fazili Entebe awangalira Dubai ne munnaffe Ssetimba Sawulo naye awangalira Dubai. Aho nno kwebali era batwebazizza ssebo olw'okuweereza eggwanga n'okusomesa ensi. Weewaawo tweyanziza obubaka obwo kituzaamu amaanyi nti ddala omulimu gwe tukola gugenda gutuuka ku bantu ate nga kyekigendererwa. Kale abalabi baffe ndowooza nsooke kuddamu bibuuzo. Abalabi era nno bajjumbirira ddala tutandikira ku bibuuzo bino then tugende wali bwe twakoma wiiki ewedde. Awo omukyala Nakandi neyaza ekibuuzo ekyo State Attorney abeera muwabi wa gavumenti yemuwa omulimu bw'oba olaba ng'alina engeri gy'atambuzzaamu fayiro yo ngeri gy'otategeera aba ne mukama we amutwala gwe tuyita Resident State Attorney. Resident State Attorney oyo olumu batuulira ddala n'oyo State Attorney gw'oba okola ki gw'oba oloopa era babeera nnyo kumpi n'amakooti tebatera kubawala omunoonyezeerawo kuki kooti naye oba tomufunye osobola okweyongerayo ku Workers House ku kitebe gwe bayita DPP Director of Public Prosecution saabawaabi wa gavumenti
yali abamulamuzi Jane Francis aba Justice Jane Francis Abodo naye kati bamukyusa ani ali composer kati wali omwami erinnya livuddeko mwami oyo yani tunaba mutegeeza erinnya so okwemulugunyako osobola okutwala ku ofiisi eyo bwe kutuukayo bayita fayiro yo okuva gyebadde oba ebadde Luweero oba ebadde Matugga oba Wakiso ne bagiyita ne batunuulira okwemulugunyako n'ebiri ku fayiro yes bo ne bakola okusalawo okwabwe ate omulamuzi wabanga nga omufunyemu obuzibu ntatambuza bulungi ng'olaba alinga eyeekubidde bino bye twogera nno bikola nedera ku mulamuzi bikola mu nkola eno eya criminal n'eya civil mu kooti ey'engasi zonna kooti yes nti olanga omulamuzi otomutegeera bulungi osobola omusaba ave mu musango gwo kyetuyita judicial recusal nti omusango gwange ndaba oli biased tokutambuza tojja kutuwa bwenkanya bw'abanga aganya okuvaamu ye kennyini alina okukola ensala ng'alaga ensonga lwaki alaba nti nedda nze seekubiridde nti ndi atanokwataano neetengeredde kati ate bwe tulina kooti zino nga magistrate courts kati wabawo chief magistrate oyo ya supervisinga bano ba magistrate grade 1 ne 2 rather grade 1 ne 2 bajijjaho grade 1 so bw'obanga era ofunyemu okwemulugunya era osobola okugenda ewa chief neweemulugunya kati ezo naakakuwa 2 ey'okusatu tuyinawo gye tuyita inspectorate of courts balinga be bakalabalaba b'abalamuzi mulina gwe muyita gundi judicial service commission ndeka judicial service commission naye waliwo ono ekitiibwa kyenna tekigenze naye mabegakawo yali simanyi etayito ye naye onosonyiwa yali Sarah oyo chief registrar eyofiisi ndala eyo ndala tuli ku inspectorate of courts nti era bambi nakandi bw'ofuna obuzibu n'omulamuzi osobola okuwandiika ebbaluwayo ate eno tugifunyemu omukisa eyo tugifunyidemu ddala omukisa eyo kubanga ekoze ebiseera ebisinga oba tunatuuka nagyolaga ng'omulamuzi bamukubidde ddala akasimu nti owaayi nti mukyala nakandi agamba kino yemulugunya so yegimu ku avenues mukyala nakandi gyoyinza okuyitamu okuteeka omulamuzi oyo mulayini gwoba ofunyeeko obuzibu then state attorney ye tulabye nti osobola ogenda ewa RSA oba n'omalirayo ddala paka ku ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti. Ninako manyi lwaki nkugambye Chief Registrar. Ninako omulamuzi gwe baatwalako ewa Chief Registrar. Nga bali era balaga nti tesimwenkanya ali biased ndowooza n'oludda olumu. Era bamuyita yanzibirako naye mukwano gwange. Era naye abakulevo ya mulamuzi kati ate era kyobola wabanga ava wali atajjamu high court asigala mulamuzi Chief Registrar ali ku level ya bulamuzi obwa high court nga bwolabira atwala DPP's office nti abakulevo ya high court yes era ekyokulabirako nti neyavaako omukyala yajja buzibu ki yali mulamuzi wa high court ye principal judge kati ye principal judge bagamba yakulira high court circuit high court okay
kati twabadde ne mukulu kibirige ezo ya sembe w'abantu Sserwanda oyokero w'abantu twasemba ffenna okumanya okero yasalibwa omusango era ali mu prison getulirako mu nkubo gaakujulira kujja nga tuzzeemu ne tufuna ensala endala omusango gwe tegunnatandika ndowooza banaatandika okuwulira bannamawulire bajja kugunoonya gugoberera bulungi nnyo. Oyo ali muki ali ku limanda ali ku mere tali ku limanda kuba bamuconvicting ali ku mere Luzira ayagala omulaba abakazi olumunoonyako ffe bunnange mu lulimi olwaffe olulyemmere olunnansi tugamba ali ku limanda limanda limandi olwo bwe bajja ku poliisi ne basindika anti kaffe twabikyusa naye ali mu mbuzi ekogga ali eyo ku mere mwami Kibirige asobola okugezaako okumunoonyako amukyali anaaba asiimya nanti babuuza omusibe nti Kibirige oyagala omulaba nti nedda kamugoba oba obutakulaba kale lwe twasembayo kanso twategeeza abatulabi baffe nti tugenda kwogera ku ddembe ly'obuntu era sewensonga lwaki tulinamu eddembe ly'obuntu kyeki era lyebiriwo eddembe ly'obuntu lirimu ebika lirimu enjawulo kakati nno liriko ekkomo eddembe ly'obuntu eddembe ly'obuntu lyeddembe ly'ofuna olw'okuba ozaaliddwa yengeri enjawujenyezo kikuleetera oba okumulabi wamu nti oluzaalibwa bwoti ojja nalyo terikuweebwa gavumenti terikuweebwa mukulembeze terikuweebwa taata terikuweebwa maama terikuweebwa ssomero wabula bayi batyo nti nzaaliddwa olifunirawo gyenyiza okukola ki okukinnyonnyola amangu simanyi bakitegeereka kati ddala lyeddembe ly'obwebange era kyekyo yensokola kiba likyo eryobwebange nti wali alikuwa lyebangawo eryobwebange oluzaalibwa bwoti oluzaalibwa bwati oluzaalibwa kati gwe mutte bakubuuze bakugambe nti you deprived that person of the right to life oba kitegedde eddembe lyokuba omulamu kubanga akoze ki azaaliddwa so ogenda kubitunuulira byonna nga omuntu ono baiva kyokuba nti waali kimala byonna ebisigadde bitambulira oba wayaze tezikola bulungi oba kiki era ne kano abalabi baffe bandikategeeredde ddala nti eddembe lino ery'obuntu nga bwe tugambye terikuweebwa gavumenti terikuweebwa muntu yenna wabula ki era ogenda kwetegeeza bwe tunatunda kyetuyita eddembe ly'obuntu emisango gyaffe giri emisooka mwegiva okitegedde nti emisango egisinga gyonna giva gwe kukosa ogenda noonyayo omusango ŋŋambe guno nze gwambe nti waliyo eddembe lino obubbi there's a right to property era nti kyegamba nti olw'okuba nti waliwo eddembe ly'obuntu yensonga lwaki tulina omusango gw'obubbi nti singa otwala ebyange nga sibikuwadde oba onzijeko eddembe lyange ery'okuba n'ekyo ky'otutte eri ne bakiyita theft obitegeerekese kanso waliwo eddembe lituweebwa ssemateeka eryo tuliyite tutya ssemateeka liteeka mu buwandiike talikuwa olabika tontegedde eddembe lyetwogerako eddembe ly'obuntu nga puroguramu ya leero lyeddembe lyofuna baivat nti ozaaliddwa ssemateeka aliteeka butesi muki mu buwandiike talikuwa mu bufunze nti ne regimu ng'ejjewo constitution ng'ejjewo ssemateeka wasigala waliwo ki eddembe ly'obuntu kubanga sirya inki
kaya amateeka ga inki gano ge tulimu nayagala kuŋŋamba nti bagezaako kunyweza bunyweza gali ga buto baagala ffe tugasome tugategeere tugongereyo ku bantu baffe abatulaba tuganyweze tugategeere tugongereyo kubanga singa buli muya kyesigaliza bwesigaliza nti waayo okutta kikyamu ogenda okulaba mu generation eziddako 10 kiyinza okufuuka ekiseera bagamba nti bamukutta akola ki tumukuba amasasi kati batandika bwe batyo ogenda okulaba nga abantu bakyawulibwa bwe bakwata bwe bakola ki eddembe ly'obuntu mu constitution chapter 24 chapter eri namba 4 manyanga chapter 4 chapter 4 nagamba 24 chapter 4 irieka neriteekawo ne bwogenda Sudan lyerimu osobola otumenyeramuko ku ssemateeka lye yalambika bweti nti ABCD kati ssemateeka bwotula chapter 4 eyo yenyini weetandikira era yesooka nekugambiramu nti eddembe ly'obuntu oba human rights terikuweebwa gavumenti oba ogani yonna eya gavumenti kyekikwaniriza bwobikula chapter 4 ya constitution kyekikwaniriza era clause ey'okubiri neteeka tasiki ku bitongole byonna ebya gavumenti okulikuuma n'okukakasa nti ddala likola linywezebwa nti lyati ekulaga nti tewaliwo alikuwa zaale naye neetikka obuvunaanyizibwa ebitongole bya gavumenti okulaba nga birafuubanira okulaba nga eddembe lino eryogerwako linywezebwa era libeerawo liteekebwa mu nkola nti buli muntu alyeyagaliramu era bwetunula wewaddako ekiddako baleeta issue ya equality obwenkanya you should not discriminate race kyeki race kwe kubeera ng'amawanga tososola muntu yenna lwa ggwanga genda mwami oba mukyala tososola kala langi alina obulemu tayina era kituli wali mu kikulu era ndowooza kati tugenda kudda ku kiri wali waggulu nti ssemateeka obuvunaanyizibwa gavumenti okulanga ebintu ebikola ki biteekesebwa mu nkola ensonga lwaki tulina ebitongole nga equal opportunities akakiiko akatafubanira obwenkanya netubeera ne human rights commission ssemateeka bagambye mulabe nga bino ebintu bikola ki abantu babumanyi obukiiko buno nabyo ate katubagambye anti kyengamba bubeerawo tubagambye ndowooza equal opportunities yetuula ku Kingdom House butuula butuuze eyo eno waffe nga tetubalaba batambula bakolera baani bakolera benyini bye tuliko kati singa olaba nti bakusosodde mu ngeri yonna ddukira mu kakiiko oba mulimu oba waka oba tubadde tutambula olega gali wange ogira obulema kintwaza mu kakiiko ako era kayisa summons bannoonya ena gyendi lwakuvoola oba lwakumalako muntu ddembe lye kati byebimu ssemateeka akugambye nti teekawo ekitegeeza nze nganze kanso bwendi wano nsobola owawabira omuntu azimba ekizimbe n'atateekawo baliko bulemu balinyira bawolopa oba yali KCCA bwagiroopa era nga tekyaprovinga plan nga tekuliko gundi kawe kasi kabantu balina bulemu na washroom zaabwe era kati ebizimbe bwewetolola mu Kampala byonna ebisinga kuliko ewali amadaala ate waliwo ne wali webasobola okuyisa akagaali kareedu kaliwekati era ne bwogenda mu washroom era bazikulaga nti zino zabannaffe abaliko obulemu zino zaffe abataliko ki akedi zaffe nga siraba mbeera eyo bweri balina okwenforce tugende mu kibuga awo decision olyoka olabe decision weeri era bannaffe abo abakosebwa mu mbeera eyo ate balina n'omubaka abatwala
Mpindi Bumali Honorable Mpindi Bumali awe nyini kubanga decision weri neteka likola ki weri so ako kabadde kamu ndowooza you protected from discrimination ekyo ddembe lyaki nti omwana ono waba wa mwezi guno singa omwogerako nti namagoye nsobola okuvaawo naawe ate si kyabaali okirese mu mbeera ki kubanga kiri kigamba equality and discrimination singa ogamba nti ono omwana tajja somera mu ssomero lino kubanga kino awanti awo mba asosodde oba ososodde naye kati nze okumpita omumpi kinzijako kanso ndi mumpi gwe boto bwokitutte boto bwokitutte naye egereza ku nze mukenyini saagadde egereza ku muntu mulala nze kaneegerezeeko nti ndimu ompisa omumpi neŋŋamba ntya nti ososodde oyinza okuba onvodde because gundi eri equality and being protected from discrimination kumpozi tuyinza otuuke wantu nakamaga oli mumpi nye togenda yingira kino tetujja kuwa tojja yingira mu magye oli mumpi tojja yingira kisaawe kuba mupiira oli mumpi tojja tomera mitwe osobola okubira endolo mulayini so eryo ddembe lyabwe bange obutakola ki obutasosolwa tugende ku ddala basuubira bingi ani alina waawe ekibuuzo ndabye nga waliwo alina ekibuuzo nasi kibuuzo eriddako tulina eddembe the right to life eddembe ly'obulamu eddembe ly'obulamu ddembe yabwe bange ensonga lwaki bw'otwala obulamu bw'omuntu omalya muki museema kiki kyenagambye kyenakoonyeko wali nti ebiseera ebisinga eddembe eno eri wabayo n'omusango singa oba okoze eki olina engeri gy'olitataaganyizaamu wabula waliwo instances lwebakkiriza eddembe eryo okuvaako okugeza tunaatuukawo tusooke tubawo eddembe ate kati mbandizaako omukono liweddeyo amangu ago kati tulyogereko ki bulamu mbali manyi bakyaliyo engeri nyingi ebyogera okujjako kigaziyamu nti n'omwana atannazaalibwa bw'otunuulira ssemateeka amuprotecting obufunza akugamba tojjaamu lubuto kubanga ddembe lyaki era bw'olugjamu ati obwessemu naye waliwo instances lwe bakkiriza eddembe lino kuggibwako naye eryemu nga kooti ekusingisizza omusango negamba nti kati gwe oli wakalabba okuggyeko obulamu awokka werikuviirako tevulaba luli twakoona ku nsonga nti ne bwoba okoze bukoze accident tebakuviirako awo eddembe lyange eryokutambula neddembe okutambula naye kati ekyo waliwo ebikikwatira awamu kati nga bwekikoonyeeko wo kyetuyita personal liberty ntuza okutambula mukwandigudde okubanga weetaaya okwetaaya eddembe lyange eryokwetaaya eddembe lyange eryokwogera ebyo biri mu maaso freedom of speech freedom of expression ebyo byonna byebimu bigwawewamu freedom of what kati tulina freedom eyo tuwale personal liberty tulina freedom to privacy okubeera nga nkuuma obwekikusifu nti oli okujja ne bwe basimu ayogere ku simu nti okwakusensinga essimu eyange mu ngeri evoola my right to privacy bannaffe naabafumbo ate bayinza obutabyagala badde ngenda kujjawaawo sooka omaliyo okubuuza kanso kubanga abafumbo kakigaziye ekikuba nyinza okuwanga bwe nnyayogera essimu kijja kuba kizibuzibu so the right to privacy tuyinza butakubuuza
the right to privacy etunuulira privacy awaka nti tojja kujja ssebo olw'okuba oyambadde uniform osambe luggi lwange oyingire onoonye byoyagala olina kujja ne search warrant era wetunoonyeza search warrant kooti ekkiriza nti bakukkiriza ennaku zino bakyajja nazo nati tuli ku ddembe lyabo okuba nga okikola oba nga tokikola tekyekifuula nti kituufu oba tekikyamu wabaawo etteeka erikola ki naye bwe tuneeyongera mu maaso eyo ojja kulaba nti waliwo obujulizi kooti bwegaana lwa ngeri gye bwakola ki gye bwafunibwamu kitegeeza olina okukuuma eddembe ly'obuntu okusobola okulaba nga olina ku kyokugusa ekituufu bw'oba olina omuntu eyamenya amateeka kirungi kuba na tomenyera amateeka mu kukwata si kirungi kugamba nti nabadde ngoba babbi ate notta abantu kubanga leka tubeera olina bosse era bwolaba lwakwanda ate tuba tukigaziyiza naye bwolaba nga bakola arrest era poliisi eyo singa ekwata nejja nekonkonaawo ebakuba amasasi ku bigere ebakuteekako empingu bakutwala mu ddwaliro osobola nawe obaloopa wadde nga omusango oba oguzizza lwaki nti poliisi naye bagigamba nti you have to use reasonable force nti jjayo emundu nga nange nzijayo ki ekyambe naye sigenda kujja najjinja onkuba bullet reasonable force it has to be proportional David Goliath yamutisajjira naye oli oliko obwakatonda ikola ki andiraye kati n'ennaku zino abaana bakuba piva munna bakuba bannaabwe piva kati omuntu ng'oyo bwakugirayo piva noli musona olaba omusirikale n'atuula omusirikale tebakujja ku street ne bakuba omuntu kituufu oba mutendeke ekyobolaba bagamba nti bakozese proportionate force ebyo byonna kugezako okukuuma ddembe lyabe naye ate era namwe temubeerijjirako lwakuba nti si kirungi kukola ki ak'obuntu omanyi tekeemalirayo asobola okuva mu mbeera ak'obuntu ne kamulinnya biri ebya poliisi nga bimuvuddeko olwo takyabtraining okakananga akoledde ensobi mu butali bukkakkamu omwo kati tomwerijjako muleke akole omulimu gwe kakkana bakugambye yimirira kyekikuddusa tolina musango yimirira bakubuuze abcd ddamu ngulaba alemeddeko mukkiriza akutwala enkya tutandikira awo okulaba ani ate wetuteekamu ekifuba ate tukakkane nga either ofiiriddwa obulamu nina we nali ati ne bakanyuga amayinja nga weetegula nga bakanyugira omujaasi nakookinga emundu kati nze we nali ate nali mukutya nnyo kubanga nalabanga obwongo eddakiika eyo endowooza ye tekyamuweereza ani amukyankalanya asobola kukuba gafula ffenna netufuniramu nenambers kuba yabajja kugamba nti nakubye waggulu tulina zebayitanga straight bullet tetuweewale straight bullet ate okusanga kati kanso abantu baffe bakyayagala kutegeera eddembe ly'obuntu obukiiko wabujogeddeko muntu ddi lwatuuka mu kakiiko ako bwabadde actually okyatwongera personal liberty nti bwogamba nti kati ngenda Arua okola ki osobola okgenda Arua bwogamba nti ngenda kapicola kakwakinye ogenda basically your personal liberty ekuvaako ddi nga poliisi ekoze ki ekuholdinze oba kooti ngesazeewo nti tokkirizibwa kusukka bitundu bya Kampala na Wakiso ebiseera bisinga wenyinza okuweerako ekizampo yali omusinga walwenzululu kyayisibwezire mu mbeera bamutaaka ku kakalu ka kooti kooti nemuteekako ekiragiro tokikirizibwa kusukka Kampala na Wakiso kyali kintu kizibu nnyo nga kubanga ali mukulembeze kaseesa
ekitegeeza okukulaga nti golabanga ewatali kazito naye bakugamba bugambi nti tosukka wano lwomanya nti munnayo okutambula Uganda eno n'ogimalako ddembe lyo kubanga nalabamu nakubisangamu obufaananyi ndisenga abeera n'omuntu eri oba either wawaddewo obuzibu nga yeetaaga okuba nga atuukayo atasobola naye kikubisemu akafaananyi nga mulayini eyo nga tosobola kutuuka wammwe mulayini eyo example gyoleese omuntu bwati aba asobola okuddayo mu kooti yamuwa ekibonerezo ekyo nekola ki nerelaxingamu n'ojulira oyinza okubagamba owaayo manga akoze eki afudde nsaba nekola ki basobola okurelaxinga lwakuba nti ye program ate yali eri mu bbeiro yali mu bbeiro so baddeyo balabe Republic Voice Uganda gwe mukutu gwa YouTube kwe tuli n'eddakiika eno kwe tuli ogendayo n'ogoberera programu zisigalayo kyoba omisinze wano osobola okuddayo gwali ku TikTok Republic Voice Uganda n'ogoberera YouTube gyeziri programu zonna kuva gye twatandikira twatandikira ku tteeka kiki era tetugenda kerabira twatandikira ku tteeka nga programu yaffe bweyetteeka ku tteeka kati tuli ku ddembe ly'obuntu musawo Vivian ejjukira tusaba eddembe ly'obuntu era kyemmanyi programu eno kwali kubanga mugoberezi waffe naye eddembe ly'obuntu twagamba tujja kukwatako ne ku gundi y'abasawo zi professions ki mulundi okuwedde olinawo wangamba tujja kudiscussinga medical negligence obulagajjavu yesinga yebazingiramu dilwabeera nga ali negligent dilwaba nga tali kooti zaffe zigezi zikola ki and actually era ekyensuubira wayinza obaawo circumstance emu era kooti gyesobola okusalawo negamba nti kituufu walagajjala naye nga tetugikondeko tugina kooti yasalawo noku omuvubuka ow'ejjinja ge baawoteeka ku ddagala lya HIV nga si mulwadde erinnya lye ligenze kooti nekakasa nti ddala abasawo bawalagajjala naye lwakuba nti kati tuli ku ddembe lyabo emyaka gyali ena nga yawulira famire yonna nekola ki nesasika so musawo Vivian tujja muddira ddembe lyabuntu tubadde tugenda tukoonako obutonotono wali mbadde nkuleeta kanso nti ddi omuntu lwaddukira mu bukiiko buno okuyambibwa singa eddembe lyo liba lirinyiriddwa genda so ate waliwo netteeka eddala human rights enforcement erikwatibwa kuddukira mu kooti human rights enforcement yetutwala mu courts ninga buno obukiiko wemba sigenze mu kooti nsobola okuddukira olina obukiiko bubiri bwetukonyeko ddembe lyange okugenda gyenjagala ddala n'okusinzira ku kyokuba katogenda genda mu opportunities act ng'ogamba bakola ki eri opportunities act esinga kukola ku discrimination issue naddala mirimu egyo biki commission esinga kukola ku discrimination instances za discrimination kirabika nje ngendeyoko balina okuba batula mpaabire ku butongole ebimu yagenda bw'otabe ku fishing exhibition bwewenda okukakasa nti ddala byoloopa ddala bikola ki mubitongole njagenda ne lisiti yange zigupaayo ki njafunayo ekitongole awo kyengujiikiriza sijja kyogera nkiyiikirize wano ngenda ekiwandiikemu abakirimu oba abasajja bayitirivu nnyo percentage nnene nnyo ebiwe bityo abakazi wano ekitongole kino kikyabeera abakazi ebirimu ebyo byebakola ki byosinga okukola wadde nga n'ebirala kisobola okundiirira gundi zange kosi zange ezaki enkaabi kati si gwe gwe bayigiriza
ate olumu kati lwanirizi ekyo kyennyini kyekikuleta okuliirira kuba obeera okoze mu public interest. waliwo anti gwe wali wangamba luli nti waliyo abantu abagezi mu Kampala wano ye abeera waawo nga buli kaseera temumanyi kyakola naye ng'alinda yalopa gavumenti buli budget alinamu waliwo omuntu nga yalopa gavumenti nga ye naye neyo bizinensi esala wanga bayinza okusala nga kuli mu yo favour naye nga bagamba ino public interest teri costs notambula butambuzi nomanya nti ino bizinensi eganye obanga mulimi nga te season eganye notayo kazo tuli ku ddembe lya muntu ogamba gazi era kyobalaba njagala abantu baffe bano twongere okubatemeratemeramu ani alina waawe ekibuuzo bannaye kuvuma abali awo Yasini Kwali Beautiful One Mrs. Beautiful Hope selection ndowooza Kwali Her Majesty Angela Lukoma Angela Lukoma mukyala wo Her Majesty mutumiddeko wali atulaba tusanyiza okutulaba tusanyiza okubeera nga otugoberera oba akulondola gye watambulidde naye munnauganda alina okukolaki n'eddembe lyokubeera ku mikutu alina n'okuyiga kuba puroguramu yakuyiga eddembe lyokubeera ku mikutu emikwanira wala the right to association ndowooza olaba tugenda olumu tugagwamu nabo lwa mbeera yaki yabintu so eddembe ly'omuntu lyoggazi waliwo awo obaddewo nootinzi obutonitono obadde onootingiddeyo ki kubanga tulinawo eddembe lya eri protecting against slavery oba forced labor oba slavery bwe buddu forced labor ku buwaze otukakaalusanya emirimu okakaalukanya omuntu ku buwaze teyeesimidde teriyadde tewaba nakusasula nonteekako ku lulimbi ojja kugukola oyagala tokola ki toyagala then servitude era yemu eyo okubenga kunteekako era kukola kulimu kukola kukozesa muntu si kituufu okukozesa mu mbeera eyo ey'obuddu oba ey'obuwaze oyagala toyagala okujja kukikola kiba kitoboola eddembe ery'obuntu oba eddembe ery'obwebange eddembe lyange okwesalirawo nga bwe natandise eri neŋŋamba nti buli kyolaba nti ddembe lyabuntu kitambulirako n'omusango singa oba okikoze kati mulayini eyo forced labor slavery ensonga lwaki eri tulinayo emisango gya kidnap with intent to murder okitegeera kati bwekito bwe kiri sexual exploitation with the intention of sexual exploitation kati omuntu alina eddembe kidnap with the intention of simanyi murder yokutera okukyaka mugiyita batya nga okumuleeta ng'omujja eri omuteeke omuwa omulimu akolere Uganda Children's Act that is skipping mukiyiza muti ekyo kyokozesa naddala abaana abatuufu naye ngaera mu bufunze it is forced labor kati semateeka protecting omuntu yenna from being forcibly used from being used as a slave so ero nawe eddembe lyaki tulina International Declaration of Human Rights ogimanyiiko ejja etya ezo zonna ako kakiiko nga si kakiiko kiringa bwonaabuuza nti kiringa bwonagamba nti tulina World Health Organization Uganda nayo signatory yemu etwalibwa gundi ekyo ekyo kitongole kyawamu ekitwala ensi mulayini y'eddembe ly'obuntu kikola kikyo
nayo kyenfoosinga ensonga lwaki bwe tulabawo obumulumulu wano mu ggwanga tulaba bannaffe abo abeeru nga basindika obubaka kino kikola ki kikontana international human rights. Yes. So nako ka supervising ate era bino bitwogera era nabo bibayina naye kibona mu kutandika nagambye nabo ogenda Sudan eddembe ly'omuntu eddembe ly'abuntu teririiko kasita ozaalibwa teririiko munnansi teririiko bino byetwogera byonna ne bwobikola omugwira osigala olina omusango sikwe kiri tasobola gamba nti nze nasse mukongo osi omuntu kubanga ono maama gwe twayogerako wiiki ewedde agambibwa okusala abaana be wanambululira bulungi neyegendereza agambibwa okusala abaana be abamu ne bafa yali munansi wa Kenya naye olaba etteeka Uganda tajja kuvaawo tajja vaawo agasavingira wano tasobola kugamba nti benita baana ate ne Kenya tesobola kugamba nti tasobola tuwaffe singa yaguddize Kenya naddukira eno bandimunonye era bandi mukimu abe Kenya bandimunonye wakivudde extradition ngakuba ekyo kigazi waliwo gwempulira gwe beetaaga kigazi ekyo just Mawanga kulaba nti ono yakoze omusango eno prison omutu oli Moses bakanya era tulina wano omusango gutambula muntu babajja mu ggwanga ddala Dr. Kizza Besigye ffenna tukimanyi bamuziikenya teri yakyegamba Obed eidiwe eddembe lino kanso nkyalina bisimatidde lyo lingi tetulina we twatuusa engeri gyetugenda okugenda nga amateeka gano tugakwata tugasonjola ndowooza twandibadde ndowooza awo tujja okujjera nga tulyongera oligaziyiza abannaffe abatulaba okujja ng'oyagadde bwagazi kukola ki kubaako kyobuuza izaako okulaba Winnie Stowers Majesty kwali nnyo Kalungi 256 kwali Habibu kulabyawo ne bannaffe abalala betutansobodde kumenya mannya gammwe mwebale kubeerako abo bali ku TikTok n'abali ku YouTube twongera okubabuuzaako n'okubalamusa mwebale Republic Voice Uganda mubeerako ne mwekuumirako ne tusobola okutambulira awamu ffenno twongera obakubiriza okwongera okusubscribinga ebula eddakiika 8 ate puroguramu yaffe eggweko kubanga twagiwa essaawa emu oluusi tudduka ne tuyitawo naye tujja bongeramu eddakiika nga 5 olw'abannaffe aba YouTube abataatandikidde wamu naffe wadde nga twasazewo ne tuddayo emabega naye kanso eddembe lino ery'obuntu okusingira ddala lwaki abakyala bano boogerwako nnyo mu mbeera owulira nti eddembe ly'abakyala lwaki bo bavaayo nnyo okukira abaami kakati ssemateeka waffe ono bwe yali akolebwa mu mwaka gwa 1995 ebiseera ebyo tunadda mu history bannyinaffe abo baali nnyo mabega era bw'otunira ssemateeka balina closing zo zaabwe closing affirmative action eri ku bakyala katunyonyole baffe ababitabitegedde bya affirmative nebiki kati affirmative action kati nga bwe mbadde nvudde emabega eri nti gavumenti eno mu kujja waliwo ekirowoozo kyensuubira nti bakifunye kati ekyokujja bannyinaffe abo mu kiyungu bajje ku mwanjo era buddako emabega bwotula universities nga Makerere gwe wayingirirangayo nga balina points ze bakwagaza nga ate omuwala bamwagaza ndala ziri wansiko
naye nga mugenda soma byebimu mwagala busawo ono ne bamuwako ng'alina zino ono wa 10 ono wa 8 mukyala ne bamutwala gwe ne bakuleka ng'olumu ate bamusinza kwagala kugezaako kujja bannyina faabo muki naye teriyo nnyo kyetugamba nti ddembe ly'abakyala liba lya buntu wabula enkozesa yaffe wano budde emabega eyo badde njagala nnyo otegere gye kyava nti kati wano twogera nti you protected from forced labor nye bwozza akatambi emabega oyinza osanga bannyina faabo olwamuwasanga n'omuteeka ewaka ng'enkumbi efuuka enkumbi y'omusajja agamba ze ngenze kuyigga so tewali nnyo kyetugamba nti ddembe lyaki wadde nga tulinawo rights eziri preserved for women ate ngaera ddala gwe omwami tolina kyozaagaza anti ze mwe ndaba nnyo nti abakyala bano ne buli kyetubeeramu babeera ku mwanjo nnyo kati nti olwakiri kye bayita affirmative action kubaleeta ku mwanjo tekituleka nnyo mabega nze njogera ku lw'abasajja oyogera nga munnamateeka si nze njogera ku lw'omusajja ali awo atulaba omwami ali awo atulaba ye nga ye tekimuleetedde okunyiri okimanya ennaku zino nze ŋŋamba ennaku zino abaami banyigirizibwa mu ngeri ez'enjawulo lowooza ekyo si kyekireese okubeera nga nange nno nalina world view eyo laba nti bannaffe abayita ba feminist ate tebaagala biwulira ebyo naye nze nagambanga bwe nti bw'onaakwata omwana omulenzi ono n'omulekerera ye n'ayonooneka kitegeeza agenda kujja atuuse omulabe ku mwana w'omuwala gw'osomesezza gwewateekateeka kitegedde era yensonga era ogenda okulanga ne gavumenti erina programs nnyingi nga z'abakyala naye tegina ogenda giroopa yeekwata mu affirmative action nti tugezaako situlaki bakyala kakati tetuganye beetaagisa naye nze wale yange ebadde awo nti abaami nabo bakomplaininga mu ngeri ezaabwe waliyo bwe bakuba ewaka mpaawo kumpi gyawaabwe wadde basobola okuwaaba abamu tebaagala okutyako tubeera nako okwokuswala naye gavumenti ebakubiriza nnyo okuvaayo baloopa era kati baloopa abamu baloopa abamu balabye nayo ku social media ku media kati bavuddeyo baloope bavaayo nnyo nti abamu ne batuuka n'okudda ku buko kunona ebintu nga balaga nti naye ekyo kikyamu era n'omulabi waffe kakiyisizeewo ddala kooti etaputa ssemateeka yalaga nti ekikolwa ky'okugenda ku buko okugjayo ebintu kiba kikyamu kubanga era kiddayo ku protectinga abakyala nti oba omutadde ku level y'okuba nti nti naye commodity nti waliwo omuguze kati engeri emmotoka yange eno gye nali nguze bwetakoze bulungi kangizeyo balifandinga akasente because bwotula eyo decision ekikireeta ekyo nze ŋŋamba olw'ensonga nti abazadde bano batuuka ne batusalira ebintu ndowooza nze ŋŋamba kyekireeta ekyo kyekimuleetera kyo kituufu tuvudde ku mulamwa katuddeyo tuli ku ddembe lya buntu eyo bwe tunaatwalayo abalabi baffe ataawe baagala naye nga kikyamu kati nga bwe tuli kati tosobola kugendayo n'ojjayo bintu ebyo mu famire ya mukyala ali nange sikiwagira nze mu ngeri gye sikiwagiramu ya mpisa yaffe tosobola nze mu mpisa eyaffe mwe sikikkiririza era nange saagala babigika bantu bintu ekyo kakiiseewo mu bufuuze bwakyo kanso eddakiika zituweddeko naye omuntu ali awo abamu bali awo tebamanyi ddembe lyabwe oba oyambi otya omuntu ono okutegeera eddembe olina eddembe lyo kubanga tukoonyeeko butono naye ate ggazi ayinza lisangawa okulitegeera nti lino ddembe lyange amanye nti
lino ddembe lyange lino si ddembe lyange. Kakati ssemateeka yatuwandiikira eddembe. Ssemateeka wa Uganda olulimi lwe tutegeera abamu. Era bateekayo kubeera mu luzungu eyo. Waliwo omuntu omu yateekayo omusango era gavumenti ne bagituma ekole ku nsonga eyo. Era nga tennakola bukozi. Ki ekyagaana sente zaabula? Gavumenti ekibuuzo kikati kiba kigenda wa Attorney General. Nze siri mwogezi wa Kakati tulinawo mwami Sam Mayanja. Bw'olina okubuuza nti owafe ssemateeka nga mu Luganda tetumuyina. Naye ate ayinza okuba nga bw'ali nga tetumunoonyeza bunoonya. Ebintu bingi, ebibuuzo bingi. Naye oli bw'oba ayagadde okutegeera eddembe lye mu buntu obwangu muntegeera ennyangu gye nsuubira nti buli maaso olw'otegeera ekintu kyonna ky'ola nga kikumalako emirembe. Ennaku zino gwe siriikirira gwe kyolowoozaako nga kikumalako ki emirembe kitegeeza eyo ddembe lye eriri ki eriri protected. Ennaku zino tulina abantu abeerinaanisaawo ebidongo nga biwoggana. Ebidongo ne bijja nga biwoggana sinakindi oluusi ne babissa kumpi ne wetusula. Abo nsobola obawawaabira. Nsobola obbawawaabira ssebo. Ddembe lyange okubeera mu kifo ekikkakkamu. Ensonga weegiri abalabi baffe bafune just bannamateeka bakole ki? Babayambeko naye nga ki? Nga bikola ki? Webiri. Olaba oli katekugeza erubaga waaliwo essomero. Essomero eryo nga lita amazzi ga sewage. Tekagenda ewa neiba. N'abakuba mu mbuga era n'aguwangula. Nakati essomero likyali. Okwati bw'onaakona ku ssomero li. Naye ninga erubaga waliwo essomero liri kasozi bweriti. Ono yali neiba. Bata amazzi gajja ki? Gajjawo. Kati nze engeri gye nyiza okuyambamu omuntu otegeera eddembe ly'obuntu. Gwe bw'olaba ekintu kyonna nga kikumalako emirembe waliwo eddembe lyawe. Gwe bisirikire birowooza. Byonna byetugonyeeko. Bwe tugamba right to life. Okakasa onanzikiriza okutwala obubwo. Right to property. Oba protection of property. Bwe nzija ne ntwala kano okuba nduulu. Kitegeera. Tugende okuvoola omuntu ajja n'akuvoola. Kati ekibuuzo kyo kyombuuziza nti manya nti eddembe lyange gwe siriikirira olabe kikumalako emirembe. It is covered somewhere. Lirina weeriri bwe ssemateeka waalyogererako bw'ogenda n'oggulawo omusango bakunnyonnyola nti eddembe lyo ekikulu kiba kyakwebuuza bwebuuza munnamateeka awo n'akola ki n'akuyamba naye ku kibuuzo ky'obuuzizza awuuka wenyinza okukyanguyiza kuba mangi kati libadde liddako tubadde tugenda ku ddembe lyakuwulirwa erya fair hearing liri watugamba watukwonerako nti omuntu alina eddembe lye okuwulirwa naye tetwategeera bulungi okuwulirwa batya okuwulirwa mu ekisooka mu kooti ekirala mu bino mu mirimu gyaffe nti singa okwata n'oyagala okungoba ku mulimu ogugwo gwe mukama wange ku mulimu ogugwo okugoba nze omukozi olina okumpulira mu kibayita disciplinary committee sikungamba bwambi genda kumba genda olina okuntwala mu kakiiko nemumpozi right to fair hearing kibulawo omulabi mugambye nti gwe bw'osirikira n'olaba ekikumalako emirembe waliwo eddembe waliwo eddembe lyawo kyekintu kyangu kyenyinza okukola ki okumunnyonnyolamu singa nkugamba nti gali wangu kenkwadde omulimu oba oli mukyalo oba oli mwami nze abakola ewange tebaba na famire tebaba na baana kikunyigiriza oba oyitawo tera okuwulira omuntu nga lwaki batubuuza nti oli mufumbo oba toli wa ebintu bino bibeera ku gundi
ku gundi ezo ne ku civil kyekuludingamu kibeeramu note notuuka ne ku mirimu eyo oluusi mwezi interview bibeerayo oli mufumbo toli baba nnonyamu ki simanyi sagala nyo kugenda mu bbo teeketeeke sagala nyo kugenda mu bbo naye kyensuubira nti ekibuuzo ekimu kiraga kya buvunaanyizibwa kituufu kiraga wanoonya buvunaanyizibwabwe naye ze mbadde njagala mulabi wange ategeere eddembe ly'obuntu kyaki kubanga you have a right to a family. Olina okuba ne family. It is your right. Oba olaba engeri gye tugayina nga tugagwamu nti gwe buli wosirikira lwa nti kino kimmenya waliwo eddembe bwe nkutwagamba nti genda osaawo ekisaawe kyennabwe oyitawo nti nkyagala nkya yefositire beeri yesire baleeri gyetwakonya zo ogenda okulaba nga buli ekikunyigiriza you protect it mu bufunze actually siga siti ne program yandikomye wano kubanga eryo ly'eddembe ly'obuntu kyekintu kyozaalibwa nakyo ngaokola ki ng'okirina yes kaso tetulinayo ebintu nga ssemateeka aleetabo bireete nga n'abituwa tetubirinayo n'abituwa atya nga ddembe lya buntu n'atugamba n'atugattako n'atugattako kati tugeze nga wano mwetwesimbawo nakyo natugamba nti ddembe lyange okwesimbawo kyenjagala mu kitundu kyenjagala eryo okakasa eryo ddembe lyokwesimbawo mu kitundu kyoyagala anje kati kiŋambye teriyo wagambye eddembe kati eryo lyo liba ddembe ki ssemateeka lyampa lyajja naŋŋonnomulako era nga bw'okyogedde teririyo yensonga lwaki twalaba mu kalulu akawedde nga bannaffe bakoze eki balina bye bajje mu lwogaano kubanga tebali mu lugesa za bitundu so tosobola kwesimbawo gy'oyagala tosobola kuva wano ogenda newesimbawo eyumbi andi kati waliwo obukwakkulizo bw'okutuukiriza ng'okubeera nti oli mulonzi waayo kati bakutaddeko akakwakkulizo olwoba erikyalidde bamaze okugamba nti sooka ozimba amaka wano ng'ogamba ndi kati nina eddembe lyange amateeka mulina oluteekateeka era wekiri wekiri bannamateeka mulina oluki edda wekiri wekiri kati onkwatidde mu luteeka bakutaddeko obukwakkulizo nga togamba nti ddembe lyange terikyali ddembe iba terikyali ddembe iba terikyali ddembe lyeri era bwe liba nga libaddewo ne bateekamu obukwakkulizo kitegeeza liba lityubuddwa kakati okulonda lyo ddembe oli agamba nti ddembe lituweebwa ssemateeka. Yes, you have the right to vote leaders of your choice provided you 18 years naye ate kati lirinako ekkomo olina okubeera nga oli mulonzi ali mu ligesi you have the right to andi kati eryo lyeddembe lyeŋŋambe erya ssemateeka lyo libeerako restriction era waliwo n'amateeka waliwo kati mu bufunga nga bwe tuleseedde eryokulonda waliwo democracies oba ensi waliwo ensi nga tezironda tugende Swaziland kitegeeza tulina ddembe likulanya omukulembeze wa nnunu yoyo bw'afanga omulala akwata kati kitegeeza ki nti waliwo naye ate bw'ogendayo ate ogenda kutta bantu togenda bakozesa mirimu waliwo togenda bacunya we are protected from torture okutulugunyizibwa nti eddembe lino eryobwebanga wadde nga lijja mu ssemateeka waffe nerituulamu liri basically liri
what's the word ekiruganda kiyinza okunkaluubiriza kyogera mu luzungu ndabe oba naatetenkana nti eddembe lyetwogerako eddembe ly'obuntu liri widely accepted nti that is it nti bwona agenda ne bwogenda Morocco tugenda kukwata muntu omusibe enjegere omutwala akola emirimu gyo lwaki because someone is protected from slavery forced labor tugenda genda ofune woteeka bibyo ogambe kati wano wange because someone has a right to property era etteeka liraga butya right eyo bwenvaako era ne bweba gavumenti batugamba nti esooke compensating fair and adequate compensation tukiraba nnyo ne wano mukola enguudo lwaki luganye ate kati compensation abanafe abamu nabalinamu kasente abakulu eyo babifuula mugano kati bwebasooka kujja tuli ku ddembe lyabo tuli ku ddembe lyabo nanti akonkolagadde basooka kujja ne bakola ki ne bagulaawo ovuddewo ku ttaka lyo kubanga osasuddwa ne bwogenda wa tugenda kuwamba buwambi bakusasula amavaawo gomanyi gye wagenda nsuulira eddembe ly'obuntu omulabi waffe omulungi eddembe ly'obuntu kansa akutangaazizza lyeryo eddembe erikuweebwa olw'okuba ozaaliddwa olw'okubeera ng'ozaaliddwa kyekyobwangu era gwe nakugamba wotegeerera nti likuggiddwako oba waliwo eddembe lyo bwolitegeerera nti lyeririwa buli wowulirawo ekikunyigiriza bwe kiti ng'omanya waliwo eddembe lyo erikuggiddwako buli wowulirira ekikunyigiriza bwe kiti kati akantu ako kyemanyi kagenda kusparkinga nnyo debate naye njakka defending bajja kugamba sente zibuze eddembe lyange linvuddeko kituufu you have a right to practice an economy or a profession of your choice oba ntegeera kyegambye luli nti buseera businga buwoolaba nga waliwo ayinza okuba nga enkola naye nga bistress bino bingi ebya ssente naye ng'okola njagala oŋŋambe nti nabadde enkola ne baŋŋaana okukola awo wali eddembe werikuggirwako eryobwebaze oli wakuba emmeeza nga nze ndimusomera kubanga etteeka limukkiriza nti oba oli musawo kola obusawo oba oli puliida kola obwo genda okola ebyo era yensonga lwaki abamawulire baffe bafuna obuzibu nabo baddukira mu ssemateeka yona kuba gavumenti egenda kuleeta sente zikutege mu nsawo ekyo kituufu naye bwolanga ekulemesa okukola theya waliwo ssemateeka wakuweera omwaga I have a right to practice my profession over my any business of mine oba nze njagadde nti ndowoozeza nti bwe nkikola bwento kyanguwa nti bwe kasita ozaalibwa bwoti ekikunyigiriza olina eddembe lyo walawo owulirayo ekikunyigiriza there's a right of yours that is being disturbed ojja kujja abalabi baffe baba muteeka mu Luganda era tetwayagala kulookingirayo batamanyi Luganda naye kale olw'ensonga nti wetusinziira abantu abatusingamu obungi bakozesa Luganda mu area wetuli twasalawo naye osobola okuweereza ekibuuzo kyo n'otugamba nti toli bulungi nnyo mu Luganda you're not familiar with Luganda you can ask your question and we give you the answer in English, no any other language, either Luganda or English. Kanso akadde keeko olwaleero tetwagala kusukka nnyo wano etwayisizaamuko ne mu ddakiika obadde mulabi mulungi wa program teeka ku tteeka tuyisiza mu ddakiika 13 nadde tubawaddeyo 5 obadde mulabi mulungi wa program teeka ku tteeka tubeera ano buli Lwakubiri n'Olwokutaano
beerawo ne Council ka Ibrahim Katongole okuva mu Maliki Advocates. Tubeera ku TikTok erimanya Ibra. Then ate eri ku YouTube ne tubeera ku Republic Voice Uganda. Republic Voice Uganda, gendayo subscribinga, likinga, ate teekako akati sharinga n'abalala bamanye. Tugenda nno ng'abasaaga ensonga ebiseera ebisinga tubeera wano ne tulonda wano kye tugenda okujja nakyo omulundi ogujja. Nze omulundi ogujja kansolooza tugende ku ki? Kubanga tunoonyeyo ekintu ekisinga okutawaanya abantu baffe. Wano mu Uganda ennaku zino wano si nnaku zino ni wano ettaka litusumbuwa. Naye mbadde njagala mbadde nkulinze ssebo ngambe ettaka litusumbuwa wano. Era mbadde njagala abantu baffe babeerewo naye batubuuze ebibuuzo, muweereze ebibuuzo ebikwata ku ttaka. Kansaba nnyonnyole bantu bangi mukoze ensobi mu kugula, okuviira ddala mu kugula, mu kutunda, abamu nga mutunda, bamu batunda ate ne bibakyukira naye nga yatunda ebintu by'abagenzi mubikoleramu ebisobi mpitirivu. Kale ettaka lyo ebintu bingi nnyo ebyetoololera ku ttaka. Tudda mu Lwakutaano, tugenda kudda Lwakutaano nsonga za ttaka. Tugenda tutuula wano tukubuulire ettaka nno tetujja limala ku olwo, tujja kudda alina ebibuuzo buuza. Ennamba eri 0752 84 9293 0752 84 9293. WhatsApp ko boteeka oteekako message yo gisindika oteddeko teeka ku tteeka nawe oteekawo ekibuuzo, amannya go then n'ekibuuzo. Teeka ku tteeka erinnya lyo then n'oteekawo ekibuuzo kyo. Kitwanguyira okwawula mu messages endala era ne tusobola onootinga wansi ekibuuzo kyo sobole okubeera nga tujja ne tukiddamu. Kansa akiddamu sita tukiddamu, kansa bajja kiddamu. Mujja kulaba kansa ajja tuuka asigireyo ne bakansa abalala mubalabiko ab'enjawulo. Ffe weetuli kuyambako okulaba nga tuyamba ku bantu mu ngeri kubwereere nno. Abantu bakanso babasasula ssente empitirivu. Big up my friend Jimmy Tokos. Weno muyimbi. I think Jimmy Tokos we shall come and discuss copyright sometime. He's a good artist. Muyimbi muto Jimmy Tokos. But mulungi. He's a good artist. He's a good artist. In which language is so comfortable? Luganda. Luganda. Yes. Hey, nyimbo ziri mu Luganda. Yes. Naye very good music. Very good music. Actually, it's good music and he's also a photographer. Hey. He's a photographer. Yes, sir. Kirungi nnyo. Tujja ku nsonga za ttaka Lwakutaano ssaawa 10. Ani asobola okuba n'ettaka? Ani asobola okubeera n'ettaka? Biki by'osaanye okwegendereza ng'ogula ettaka? By'olina okugoberera ng'ogula ettaka? By'olina okugoberera ng'otunda? Abamu mutunda naye nga temumanyi nti ow'ekibanja ate olina okuwa omukisa nannyini ttaka ogusooka. Bintu bingi ebyetoololera awo. Kasajja by'okwongera obigaziyaamu. Nze mbawaako katono nange oluusi kambeera nsuuniddeko oba kemmanyiiko. Tudda n'ensonga z'ettaka kusindika ekibuuzo ky'oku nooti 752 84 9293 0752 84 9293. Osobola okuteekako obugali wangupo. Nze omwanjuzi era abeerawo okukubiriza puroguramu eno. Mbeera ne Council Ibrahim Katongole okuva mu Maliki Advocates. Basangibwawo mu Kampala, ekizimbe kintawaanya GNS Plaza. Naye bo tebeeranga nze mbalanga, nze just nze njogeddewo era ye tojja muwulira nga yeeranga.
okonye ku bakansa abalala benyinza okusigira ina munange gwendabyeko awo kansolizi ajoyinize muwala muto naye mugezi ddala kansolizi ndowooza tujja kubeera naye ndowooza tujja funayo olunaku mujje babiri bwalibeera akkiriza mulabi ajoyinize naye atazze tumaliriza omulundi omulala tubeerawo lwakubiri lwakutaano saawa 10 tubeerako program teeka ku tteeka obudde butukwatamu mutusaasira bannaffe kubanga wabeerawo ebiteebereka tubeera n'emirimu egy'enjawulo nti oluusi naffe tuba tukyatuukiriza buvunaanyizibwa obwatuweebwa bakama baffe tulabe nga nabo tusaavinga ate tujje tuweereze n'eno kanso siibula abalabi baffe olunaku olwaleero tweyanze kutufiisi za kadde abasindisa ebibuuzo byo twabizzeemu ku ntandikwa watote oba ng'olina ekibuuzo ekirala oba kiri ku program oba tekiri kasita kiba nga kiriko ki ku mateeka mukama ajatudde omukisa nti tukyasobola okuddamu ebibuuzo ebyo ate tukyabyekyagera ddala kubanga naffe bituyambako tugaidinga bwe bakubuuza ekibuuzo omanya nti waliyo abagoberera kitegeeza nti waliwo abagoberera so abalabi baffe tweyanze okutuwa obudde bwammwe ne mubeerako leero tubadde tutunulira ddembe ly'abuntu waliwo agambye keep it up tweyanze oyo nno mumbejja abassebo kuliko jjuuko kadiya yoyo tweyanze obubaka obwo munnaffe tusiimidde ddala kansabe tuddemu tukwatagane ku lwokutaano tujja kuba twogera ku ttaka ensonga z'ettaka tujja gezaako okwogera ku ttaka ery'ebyapa n'eritali so until then omukama akuume obadde mulabi mulungi wa program teeka ku tteeka okugikutuusaako ze Paulo Galiwango munnamawulire enkolano y'ekitongole kya Vision Group kitwala bukedde olupapula bukedde TV New Vision wamu n'ebintu ebirala ebigenderamu bapulintinga butabo buli kimu ekiri kampani nnene balina ne courier service osobola okubeera nga oguza ebintu bisebo ng'oyagala bigende mu moyo Vision Group ena courier services babikutwalirayo tugendera mu mawulire kampani eri separate bagiyita Vision Courier eryawo ate sebo tubadde tusiibula naye waliwo munnaffe ataddeko ekibuuzo tumukoze tutya ayagala custody y'abaana njagala kufuna custody y'abaana kitatugumiikiriza olwokutaano yaani erinnya kadi yantala ejjuuko ayagala custody y'abaana custody eyo esobokera ddala abuuza kiki yeetaaga mwannyina mbadde nsaba ekibuuzo kye tukiddemu ku lwokutaano kuba kati obudde ku YouTube butuweddeko mbadde nsaba tukiddemu ku lwokutaano nja kukitandikirayo neyanza nja kitandikirako neyanyo kikola ekyo nja kukitandikirako ekibuuzo nkiwandiise custody y'abaana olwokutaano ekibuuzo kyo tetujja kireka bbali alina ekibuuzo yenna waliwo what do I need abadde akyabuuza tujja kudda munnaffe omumbejja oyo anti wendabya jjuuko nze neddala liri buladi liri fereri we shall communicate kale Mungu abatukuumire tuddingane ku Friday mubeere bulungi mweraba ciao simu yange tekuli muliro
kadi yanno nasoma naye simyufu Busy. Olindanga ne